kati bano abayimbi b'okulembera si kino ki gye basoba. Omuyimbi King Saha taggwayo alina byakubyeko ettooki ebya Eddie Kenzo esayidi eno ate nga munnange Chicken embeera munnange gy'alimu yetandise okweraliikiriza munnange ate abantu abamu esayidi eno era nga sigenda kubeera nga nkulisawo katandika ate munnange ne King Saha ate mmansawo njije ne Chicken kakati munnange akatambi akabadde kagetsenga vailo wali ak'omwana mulenzi munnange ate King Saha esayidi eno munnange engeri gy'abadde ayogera munnange esayidi eno muganda wange era nga wabiwulira ate ebyatuuka ate ku mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo kakati King Saha yavuddeyo munnange esayidi eno era nga abadde alina byayogerako munnange sigenda kubeera nga nkulisaawo kansooke ate nkuweeko biki ate tulabe biki byali mu kugamba esayidi eno ate ndyoke nkomewo ekyo bakyalabise kitya mu kifaananyi gwe batwala nga toopu waabwe gwakulembera akabondobondo kaabwe kati bano abayimbi b'okulembera si kino ki gye basoba. Nze nsubira omwangu adduke nakawuka kubanga b'okulembera ogenda kubalimba kinti bulijjo ogendayo baggobye ng'ensi eraba mu kamera bakwetondere oba obeetondere kubanga gwe topu musanyusa waabwe the topu kwaliyo the muwagale the mavuko the biki n'obuyimba obubiri waakiri nze mbeere wannalukola n'ennyimba nga bwenjagala n'ensambagala kyokka ekikwewunyisa ng'ate abantu batono kyekyannumye lwaki tajje wannalukole wali abantu abangi ne tayimu akolera abali ku puleesha ajje waba talina puleesha oyo nno muganda wange wemba mugambako sagala ateekayo kigambo kye omanyi mwajja ne mwekolamu obutiimu gundi wemba njogera ku muganda wange twasomoka street eyo sagala muntu ayogera kigambo kyonna bwe kityo nno era nga bw'owulidde munnange bwe kitambudde esayidi eyo kakati kankugyeko ate nkutegeezeeko nti nno Chicken munnange ebyamutuuseko nga bwe byabadde bigenda mu maaso wali nti eggaali eya Alien Skin nga bwe yabadde ekubye mwana mulenzi ono Chicken kakati wali munnange ekiri mu ddwaliro sisita we abadde munnange ali mu kwogera eno embeera y'omwana mulenzi era nga ebadde yeeraliikiriza era nga bw'owulira munnange sayidi eno nga bw'agamba mikwano gya Chicken mwenna ssaawa ziri 8:4 zigenda beera ssaawa 9 bannange mwenna mutegedde ebibaddewo Chicken bamukubye abadde wa Don Chris ng'agulawo ekizimbe eky'ekipya ganga ya Alien nemukuba komanda mudogo naye Chicken bamukubye engeri gy'abadde kupata abadde anyweddemu omwenge ng'omuntu era naye bwe bamukubye abituttenga bitali serious n'agenda ewaka bw'atuuse waka wayisewo like 1 hour obulumi ne bweyongera mu lubuto nankubira nze ndi sister we nenzija ne tumuleeta ku Jofla ekyanja after Shell KFC embeera si nnungi alumizibwa mu lubuto balimukolako scan wano ku Jofla ekyanja after Shell KFC balimukolako scan tukyali wano ku Jofla ekyanja embeera we n'abateteredde bajja tuwongerayo nenga for now tuli kyanja ku Jofla bannange bino ebikolwa by'okulwanalwana we condemn violence bannange okuba omwana w'omuntu nga tomanyi birwadde bye tomanyi bwasula tomanyi bwe yasiibye kati abamuganda ng'embeera gy'alimu we condemn this Alien ne ttiimu yo bannange mwetereeze kati embeera si nnungi mikwano gya Chicken abadde bamukubira amasimu for now tuli kyanja ku Jofla abasobola okujjawo wetuli leero nenkya tujja bbaawo paka embeera bwe tunaalaba sikaani kyeneegamba tuleke tweyongereyo walala tulabe embeera inaava mu sikaani naye nga bannange bannayuganda we condemn violence n'ebikola by'okulwanalwana si birungi wadde n'akamu n'akeddagala so abadde bakuba essimu zibadde zivuga nenga tasobola zikwata kuba badde waka yekka paka wentuuse tuli ku Jofla ekyanja
yes. bwe kityo nno era bwe kitambudde munange side eyo era nga nja kubanga nkuwa update yonna ate naafaayo kakasa nti no subscribinga bw'obeera nga tonaba vidiyo osobola ogimpya like nakyo kibeera kitambwira ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne vidiyo endala.